Abakwatiddwa kuliko Niwagaba Nicholas ow'emyaka 35 ne Nakawero ow'emyezi 3 Shamimu Nakaweesi nga basangiddwa n'amabaafu g'enjaga emaze okulongoosebwa kw'ossa n'emisokoto gye baguza bakasitoma baabwe. Nakaweesi akaabye amaziga bw'abadde agenda kulinnya kabangali ya poliisi ng'alowooza banaamusonyiwa era ono bamututte n'omwana we ow'emyezi 3 awatali kumuttira ku liiso. Kinajjukirwa nti ekyalo kino kyennyini kwe kuli omuvubuka omunywi w'enjaga eyatema omusirikale wa poliisi ejjambiya mu Bulago bwe yali agenza okumukwata ku by'okusaawa olusuku lw'omutuuze. Omusirikale waffe gwe baatema mu Kaleegere eyo era kigambye omuvubuka yali munywi wa njaga n'amulumba n'amutema. So tulabula ne sekulabula yenna bassentebe b'ebyalo naddala ffe nga ofisi y'omukulembeze w'eggwanga mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe. Mu kikwekweto kino abatunda enjaga olulabye poliisi baggaddewo enju zaabwe ne bassaako kakokola tondeka nnyuma. Ssaawa eno buli twogera ku njaga ng'abatuuze bagamba nga ebimu bikulembeddwa nga bachairperson ebisiwaamu baginywa babalaba babayitako babatemera bogira booti kwogera nti ku njaga kyamani nnyini yavaayo n'agamba okubanga abantu abatunda enjaga be baleese okusibamu ennyo enjaga mu kitundu kyaffe era kubera gavumenti omulanga ne poliisi erabike nti neteekamu ebikwekweto eby'amaanyi erabe nti ejjawo abantu bano abatunda enjaga. Abatuuze mu kitundu kino basiimye poliisi ne bagisaba ebikwekweto bigende mu maaso nti kuba enjaga esusse nnyo mu lwengo ekiviiriddeko n'ettemu okweyongera. Enjaga tusifuukira ekizibu kuno. Tusaba gavumenti abasirikale bakozi ba gavumenti mu butuufu batugerezeeko nnyo omuntu kubakwata nga munywa biragalalagala ebyenjaga ng'eyo tadda asooka kuleyo gavumenti emuteewereza ekibonezo nga kyamaanyi era nga naffe tukuza abaana baffe mu bulungi nga baatukuza. Kati bagibaguza nga baginywa nga bakola ebitali bituufu ku mitwe. Mulimu beewa okuwamba abakyala, mulimu beeteeka okusala abantu obulago bw'obutemu bwa mu lwengo buyitiridde n'abubbi. Era kati abantu batubbye nnyo emmwanyi olw'okuba nti anywa enjaga n'avaako n'ajja asala ettundubaale n'ajja atwala emmwanyi n'agenda oba mu misiri gyaffe ne banoga. Amyuka RDC w'Erwengo Fred Kasekende alabudde bassentebe b'ebyalo abakweka abatunda enjaga nga bwe bagenda okukwatibwa bafuuke ekyokulabirako eri abalala. Ddala bano abaana abavubuka abato abakeera ludo abakeera puulu bwe bava mu puulu badda mu kunywa njaga bwe bava mu kunywa enjaga badda mu kukola mizimu ku bantu. So tulabula ne sekulabula yenna bassentebe b'ebyalo anaasangibwa nga takoze buvunaanyizibwa bwe naddala nga ku bintu by'ebiragalalagala ku byalo tujja kubakwata tujja kubasiba mujja kubeera ekyokulabirako. Tuvumira ebikolwa nga bino by'abaana abatunda enjaga ate nga bakimanyi kye bakola kimenya mateeka. Tugenda kakasa nti abavunaanibwa nga amateeka bwe galagira. Twebaza Uganda Police abasirikale baffe ab'omu lwengo abaddukiddemu nga bafunye omulango okuva eri abatuuze ne babeera nga bakwata abantu bano oba oli ekitundu kyaffe kinaatereerako. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.